Mjende. Bangambi otegeka mikolo. Mikolo ki? Mikolo? Adoze kindo kikolera mu nzikiza era kimala olaba ne obose muntu era abantu bamanya. Ne wowe ovudde kuno n'ogenda oba wala bamanya otegeka mikolo ki? Nze mikolo. Mwagala mikolo. Jigenda berawa. Mwagala mikolo. Otegeka mikolo. Wano. Mai. Otegeka mikolo. Eri WhatsApp group jinabiriko mai chi yetegeri yachi. Chi. Kali na accidentally go out otegedde. Banko tene bansula mu WhatsApp group ye mikolo. Boba oyise bani. Kuchi. Kumukolo. Oba ku mikolo. Emikolo tegeka nge mikolo gy'abantu. Mwenye kwa mwise. Anti tegumukwatako. Mwanyoko. Omukolo gw'omuntu gwentegeka tegumukwatako. Omukolo gw'omuntu gwentegeka tegumukwatako. Naye mwanyoko omutegedde gwembuuza. Ate nno amabeka bw'abaddose bw'etteka kessira. Ngambani. Mwanyina omulungi Isa. Ate ezo sikwe ngamba. Ogamba mwanyina ze maato. Amanya gonna gamane. Mwanyoko matovu abudu ngamba. By the way, wemba akola mukolo muyita. Of course ago baganzi bula mukoze. Jangu bakola. Ba mwana wange. Ama Queen. Oyagenda ye Queen. Abai hajati. Kale bamulabye ngaita. Ojamu mwana wange. Saba okozizedde gwala. Hajati. Yagola banu supplier mulamba era bannanga benda. Oba buga. Yenga atu omwami. Asoli mewe nagamba akulwa mukyala wange mabi kino nedda. Of course ngabuga ne bulungi nga mama we naye nga tasobola kireka naye oberanga n'omwami ng'agenda kukyama mune ati mama agambye mune mama fe yali single mother katukuza fe kasosagala nyiza mama nobera mu bulamu obwo ng'onyigirizibwa omwami wo omwagala ate mwami netagala kunyiza mama we. Amanya amalungi yenze maisha mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa katera togamugambi era togambi era togogera mani nagamba mbuza erinnya limu we nateka olya banene empeta bali empeta yange ebeera wano omuntu akyaka wanene empeta ere liba disembayo yaje okuteekako naye kati ndi gwe nagaganga male bulungi andi nane gotamanyi tekako Easy and simple lady maisha mu Queen Mother nedda kale omumbeja linda kusokawo Easy and simple lady omumbeja maisha mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa mama Lujegele senga w'abangi Mrs. Yandaba ndi mu P7 twalabagana ndi campus KU Kampala International University nenzaro mwana ango oyo mukulu omugezi akitegedde yakulaba oli mu P7 yes wasa oli mu senior oli mu university bakitegedde omugezi abakitegedde yavaako nga ndi ku campus enki omugezi akitegedde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 omulombi w'edduwa oba omusomi w'edduwa gamba nti gwe alina okusomozebwa okwenjawulo omukubire ku ssimu eyo eri mabbalibbali awo esembeyo 15 agende maaso kubanga akuyambako olina okusomozebwa olina gw'obanja olina agala kutunda ttaka lyo omusango giremedde mu kooti oli bweru waggwanga oyagala mpapula onoonyeza osaba visa buli lwosaba ne bakuma buli lwosaba ne bakuma buli lwosaba ne bakuma ebintu tuwe bitu oyagala kwanjula oyagala kufumbirwa oyagala kuzaala baana obugumba buganye si mulogo
si waddagala ganda oba ddagala kinasi wabula wadduwa gendayo akulombere ku ddwa ku 075 2971515 mukubireko akulombere ku ddwa ebintu bina bivaawo ng'osindikiriza bisindikirize mukubireko musindikirize ekintu ekiganye embeera ejja kusobola okuba nga ate etambula abantu abangi bamugezeseza era basobodde okuba nga bafuna ekyenjawulo mu ye so naye mugezeeko tomanya katonda ajja kusaasira obulamu busobola okuba nga butambula bulungi nnyo ye Haji Miti omulombi w'edduwa Mungu gwe yakkiriza n'amuteekako era n'amuteeka ekitabo ku ruhani ku lulimi asobole okuba nga ayamba bamwanadamu abalala bonna mukubireko muga Haji buzibu wange ate Haji kyatasobola kukolera akugamba nti sijja kola kikola mulimu ade bamunoonye ennaku ezo Haji tetumufuna bannanga Haji nga tetumufuna Haji abadde alina ekizibu ky'ekigere nga kimuluma yafuna accident ekigere kye kyafunamu injury naye bakirongoosiza kati asobola okuba nga akola emirimu bulungi nnyo mukubireko ebintu bisobole okuba nga bitambula banaffe aba Jolpal bano bakakensa mu kugula n'okutunda ettaka bayina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga nezikiyingira akina Bombo Road akina Masaka Road akina Jinja Road akina Mitiana Road akina Kayunga Road enguudo zonna bayinako poloti eziri ku byapa eziri ku Mailoland eziri ku ttaka lya Kabaka eziri ku ndagaano ku miliyoni emu kitundu kwe batandikira paka zonna zoyina bakufunira poloti kale guyinza okuweraba nti oli mufuna mpola ogamba nze nfuna katono nvuga boda nvuga taxi nkola mu saloon ndi wa hotel nasobola nti okufuna sente ezisobola okugula poloti ez'obuwanana kubira bwana Hassan mugamba Jolo Hassan omugambe na milioni zange 3 njagala konfuna poloti 2 oba njagala kunteekerateekera poloti oba oli bwerwa gwanga ngoyagala kuteekera akafo osobola okuba nga omukubira n'akuconnectinga n'omuconnectinga oba ne baganda oba n'abantu bo ye n'agenda n'abalaga w'oguze ntandika okusasula ssente okusira ku akawunti ye akugulirawo akawunti gwe n'oweereza akasente kati gwe bakoma kuno bakuwa buwi poloti yo ng'otandika kukoleramu bintu byo by'oyagala basangibwa Misindye ku roundabout bw'oba ovudde Seeta ku Kyebukerere mu junction eyo oba ovudde Namugongo bw'otuuka Misindye ku Kidde Bukerere ne Kidde Seeta awe basangibwa bannaffe aba Jolpal property consultant bakakensa era bakafulu mu kuteekateeka ebibuga bya mufuna mpola ate naawe alina ennyumba ez'abapangisa nga abapangisa bakolemye okubanja bakubireko asobola okuba nga akuyambako okubanjira abapangisa abaganye okusasula nkulamusizza nnyo gwe munnaffe agenda amaaso n'okuba nga otugoberera weebale emirimu gy'otuusaako engalo nze Martin Nchimba wankomyewo ne mukwano gwange nine mukwano gwange ojjukira bujukizi ne mukwano gwange anti mbadde nzijukiramu nti oba batugamba nti twewase ndowooza twewasa tebaatuwa ssente abantu baali baagala twewase naye tebaatuwa ssente ate nekira nange ng'omuntu nali sijja kukusobola era nalowooza nja kukusobola naye olaba oviira musajja gwe wamala n'emyaka 17 ate nze wa wiiki agamba ng'ogolebedde tosobola kuba kuna mpisa zitwalirizaako yadde wiiki kati walema okusonyiwa omuntu nga yeetonze akantu akatono ke yakola era kati ate nze wendikola ekisinga ekyo neŋamba sijja kusobola oli mutuufu naye ogamba otya ndi bulungi kyekiriwo nsi tugiraba soka obuze ku bantu badde obuze nnyo sebuze bannanga abalayi bakimba wa updates agamba abalayi bakimba wa updates mwebale kwagala nnyo omusajja ono kuba tayagalika ate mwebale mugumiikiriza mwebale kulaba bwoti waliyo omuntu nga aneepikira ali aneetunga ana okujja nga akimanyi bannange siyagalika nti alina buzibu ki alina buzibu ki essente njirina era obulungi naawe okiraba haiti kyekyo ki ekirala abakazi bebaagala ebisinga obungi ebiina kati ki lwakuba gwe jasulakwa nti gwena bezi obuzibu bwonga gwe omusajja aleka akuloze bikola bikyali ebyo ebintu abantu balogamba simanyi kyekiri ogamba otya ndi bulungi obuze bangambye otegeka mikolo ki ate oze kintu okikolera mu nzikiza era kimala olaba newoba muntu era abantu bamanya newoba ovudde kuno n'ogenda eyo oba era bamanya otegeka mikolo ki nze mikolo mwagala mikolo gigenda beera wa mwagala mikolo otegeka mikolo wano mayi
Otegeka mikolo. Eri WhatsApp group jinabe eriko my chi yetegeri yachi. Echi. Kali na accidentally gwali totegedde. Banko tene bansula mu WhatsApp group ye mikolo. Nga tomanyi. Ne mayo limba nyombera naye buli kazira otegeka mikolo wafuna ddana. Bagenda kunkolera emikolo? Banaga monjagala. Abantu nga banjagadde. Chimagwa kutegeka mukolo. Kati mukolo nga gwa hachi. Kati boyogera wote abantu balowooza tolina kyomanyi. Mayo teeka mukolo. Sagala kujjula bitali byange. Ndisere yogera gyentegeka ninga gyeyanziza. Zabade emikolo. Ayise. Chirinya bigo. Wa. Simanyi nenga bambi emikolo. Awe tujja bambi emikolo. Sako mbuleko ku bantu bogenda okuyita namugwenzi gwenjagala okone kuli gino nti ajja kubaako bogenda kuyita baani boba wayise baani kuki ku mukolo oba ku mikolo emikolo tegekanga emikolo gy'abantu mwenye kuwa mwise anti tegumukwatako mwanyoko omukolo gw'omuntu gwentegeka tegumukwatako omukolo gw'omuntu gwentegeka tegumukwatako naye mwanyoko omutegedde gwembuuza ate teno mabeka bwabadde osinga kesira ngambani mwanyina omulungi Isa ate zo sikwe ngamba ogamba mwanyina ze maato amanya go nagamane mwanyoko matovu abudu ngamba by the way mbakola mukolo muita Oyi basi muita ama bakoze nsobiki kidogo kati matovu abudu afuka mwanyoko mwafuka baluganda obade mwanyira za asobola okujja yekike nnyo tukola program tabeeko ku mukolo emikolo gy'abantu gyentegeka by the way tegekera abantu emikolo ando omukolo gwe gumpe tali menti kubaako kujja abantu botegeka list gye bampadde mu balina okuyitibwa tali ku muntu gwotegekera ate ye bw'anagisa ekibuli bw'aneereeta yekka ku mikolo balota ku mikolo gy'abantu nga tebabayise naye emikolo nyingi badde mu kapereyo nga tajja ayinzira obutajja n'egyakasembe naye nga bambi nina omukolo gwe baŋŋambye omanyi kikukuse kiyise gy'okiyisa yonna gy'oyagala omukolo gwadde gwa graduation sigenda kukola mukolo gundi ekimba ojja kunula awutu tulye emmere banaye okusoma nakumaze awutu zonzi kutwalanga nena okubanga eri special nagamba nayagala omusajja ntwala ku sky wamufuna anti njagala nga mpa sente nga neetwala yogo gwekyakirawo atulali abagambye mbwe noonyeza omusajja atwala ku sky mandooza z'abantu nafu nako nga kati ng'ekyetaako kyo ekyoyinza okujja wano wasabe by the way sigenda kukola mukolo gwa graduation wabula anjagaliza ajja kukolera ampe neetwale sigala abasajja bokka n'abakyala nanga Queen Mother munange bali kusoma ne bwanga bali kusoma ku Sky hotelo kakati akadde kaako tandikira kati bwabanga mwanyoko ebironga bibiri kati bwabanga mwanyoko yakuweereza sente nze sente zijje ku bwabanga mwanyoko yakuweereza ojja zitwala mwanyina zeki matovu abudu antu wangamba kati afuuka mwanyoko kati ate wali ogambye nti yenna akwagaliza oba mukazi naye bw'okola show tesobola kuggwanga nti mwagala nnyo era saagala omuleke ebbali mu nsonga zonna anyway ekibozibozi ekyo twaliwo era twali wano ku channel nogamba oyagala gendako ku skies ekibozibozi ekitambula abantu bagamba onoonya musajja kati nze nange nga bwenfaanana nti osobola okubanga noonya really soka otubuulire kati kikatiriza kiri nti oyina emikolo lindako tonoonya kuba nti nno toyagala oba tonoonya kuba nti wafuna ekituufu sikimanyi oli mumasaŋŋanzira naye sinoonya tonoonya
Bannaye bikambwe. So kati ku skies tonaba kufuna kutwalayo. Okyakiriko kiwasaba wano. Yo njagala osulayo. Abantu bano kubanga beeyagaliza manyi nti abantu abamu ebintu ebitegeera bulala. Olwembanga njagadde nengamba kati nasoka ku Serena eyo najikuba mutolaga nagenda ku Serena njagande ku Serena kati wabanga kyose mukama kyakuwa. Kati bwembanga mpulira njagala ddala kusulako ku Sky Hotel. Nkyenjagala bina bintu byansi Serena wange wona yafudde nga talwadde nako yadde. Yinga kitalo bambi. Kitalo. Kugundi yo wasulayo kodda ku Serena. Kugundi. Buno Sheraton bwani obo. Nabo bwana kati. Tukuze tuwulira Sheraton. Ne tukula ntuvubuka kati ngera sigenda ko mu Sheraton. Ne Sky ne kozo yagala Sky. Serena netwalo saganda ku Serena netwalo nayo nesasula negundi nga ngenda kolera Matovu Abudu. Wagenda ngo yala kolera Matovu Abudu era le bakuteekera ne room ngoze kukolera Matovu Abudu. Nyenjo milioni zange meka. Noyo wa milioni zoze wayo mtu wazingamba nechi nasemba yo kutegeera nti Matovu teyajja. Na musajja gwani ali kusonyiwa. Omukazi ne yafiriza obusente bw'ekikazi. Obusente bw'ekikazi nakutegekera. Ebyo sobola bitegeera ebyaliwo. Teyajja. Kati gweyagala ku Serena nga luli gwali otegese. Kati oyagala nga bakutegekedde. Asagala kuntegekera. Na pesente netwale. Awo tojja genda mu ku Serena. Kubanga tiro litugende. Tiro litugende. Ewo gundi. Ebunyolo. Eyo njagala nengenda yo. Akamba gamba abantu. Tugenda ko ne mai. Tugenda ko ne mai kuwumula muko ndozana kumgamika 3 wiki. Towards December week esoka mu December awo tuba tukikolera. Kwazina kwezida ko zigina aba busy nyonze sigena kudamu kulabika kuva na kuzomezi 6. Tugenda ko bwindi. Bwindi twanzijukiza bwindi. Kyabadde kika kisofo. Twanzijukiza bwindi. Bage yotandika okulondoleza naku zenjogeddeko bono baawo. You know. Nenga tugenda ku just kuchiringa buchirinzira ko bunyogovu bungi ate kade nkube etonnya nnyo. Naye Mungu kyakuwadde kyogenda nakyo kaso obusobozi Mungu abulese. Gwe ugamba ki? Sire bubi. Naye Kimbowa ku kyagolosho kyembadde nkugambako pate sigenda gikola nenjagala ebirabo bino wammanga. Nagamba njagala nnyo Benz. Sagala abantu baleta magilasi. Magilasi bagamba kugolosho ne yasoka awo bela bagagala okubogeetaaga era kabadde yange erejjudde Sowanize binya emikeeka ejja bakadde badde bajifa bonna baafa. Abaluka emikeeka baafa. Jaga ebyo njagala Benz. Benz. Nagamba emmotoka mulanze okujja nakuletera kati nkulaba ndaba omuntu ng'agenze ku Spear Motors. Benz. Ebirabo ng'ebyo biramuleeta. Omuntu akoleyo kyapa ky'ettaka. Okay. Tubamba mfose mubbi. Agabe kuri madha bannange bali kusoma nosoma degree soka nokwatayo kusatu kuri madha kankuwayo ekyapa ky'ettaka. Ebintu ng'ebyo omuntu akuweeyo nga ka vacation. Katika kuna kamaze dda kije tugenda ako kajeyo mu. Babu ine ebisibya mwe binene ebidefu. Obadoga ide bisonto. Endera ko vacation ebadde kyaziganye. Wizibadde. Zo print zibaddewo. Asha. So tuyagala muzini mwene enseringa nga passport nina ndala. Wow. Tuyagala ka vacation mu Uganda ekiringa ekiri. Yine baza Katonda Kimbo yampa amagezi. Ngamba agati amagezi kugatta. CS. Common sense. Common sense. Bakuta kugatta. Amagezi ago kugatta. Mu lulimi lwaffe n'olwe Kampala. Ugatta. Katsinga guys nga passport yange yajula dda. Naye Allah we balo kumpa amagezi no. Mai oli wakoze PhD. Monjagaza ki? Sagala batu bannonyerezaako. Matovu yebale. Okola otya? Okukuuma ssebo kuba ndoze ne degree esembeyo gyosomye ng'oli wekka naye ziri wali naye. Oyagala Benz walayo mutajjala wumu paso rumioni
nuwa vitizi nayogedde ekintu kimu kwandi shoba ndagambye njagala omutasagala mutapa kyapa kya mmotoka oba ndagambye njagala Benz neno Benz okimanyi nagivugako nakavuga Benz 2 nayina ka A-class 19 ate kali akandi kakusako banyumiza bakatapata siyanta kali siyanta agada siyanta navuga ko Benz A-class 19 kalinga vitizi kali awo kampi kwikati yako nze njatambuza ebigere ngafunye kyenjage compressor zinenda kale zine motoka endala mvuga ngelo omuntu ayi singambo izo bakoloza kigambo Benz nengeriyo Benz lezi zalina makulu kati nze navuga tizalina nze sifuddeeyo ne kali kasebeerako eyo logo singa walito nabakunsinkana singa walaba ka A-class ke nayina wano ovuga Benz enjawulo ne vitizi tewali bakaita alaba bamanyi motoka bakaita A-class 19 190 tikaina makulu kati kwezo ga Benz bagenda baleetaako kati nabakono bange saagala kwejjako mujja kuntwala kale pizza kati abani abayimidde mu ekyo njagala kono bajja kuntwala ku pizza o ice cream kwa the Uthman Mwanyoko ku neka kati mulongo babiri oyo agwa mu byaki mu byapa mu Benzi agwa mu byapa Sharita mtawe mazima wangu Sharita ati abantu bagenda kuntikiranga 8 ate ne Sharita agenda tikizanga 10 omanya na School of Beauty katinga 10 yangambye nti watuge tuyagala mikolo atogenda kola mukolo kati tetugenda kola tunaveringa 8 amatokola mukolo njagala tukigatte wano ati walife bagenya abasoso special guests abatu twatula ku gundi yasooka condition yasooka so kati Sharita mtawe agwa mu baleta wali kozi sachali mtawe yani kati Sharita ni yakokuba shaka west Sharita ka anti bimbuza uzaliriye lya mtawe lya mazima wanvu gamba Sharita mazima wanvu kale Sharita kawesi mazima wanvu kawesa mwami wa fombe toyabula kawesa na kawesi bebalia kati tegeza katawa abamulamu wa Sharita Sharita mulamu wange obaddu wakaminya babiri wali abajja okuntwalako ogundi kasuku antwalewa kasuku mwanyina za kasuku antwalewa kasuku abibala oyitagenda ko naye walugave kasuku yikatende Isaac kasuku tagenda kungulira pizza oyo wabibala bala ne pizza kati ate sinywa mwenge ani awo omulala gwenda bali atogemanyi naye ono musomesa gwawa musomesa ekichala kwero DC aba edusini nabangi aba edusini kale kati buli omu yesotinge buli omu amanyi wagwa amanyi ekirabo kyaleeta naye kati bali bogambye ababenzi banajja ne benzi nga bangi benzi onozi parkinga mbozilete obo ogenda kulonda mwemu naye kati mubaleeta singa ne Mwanyoko aleeta nze njagala be tasobola ne mupiza tagwayo shegeza sina kyenjagala yagwa mu baki bafa kala kayimba na basika bagwe eddalu ex bange bonna bafa sebo tota muntu ng'akyali mulamu kufa nze musiramu musikiriza mufa anytime kugaza safe teyalwadde yebasa bulungi nnyo kela kumacha bonje mutegulidde so tukiriza kufa anytime ate omangero yafanze nakiriza simanyi bado mmanyi omuvuka gwata Obije abadde producer nga mukubi wa Bulango Obije abadde producer mu Kampala nga mine abadde asinganya kwa mu gospel gundi nyerwadde abadde mulage nako eziwerako myezi naye yamaze n'afa bambi twamuziseeyo ekayabwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omula emirembe Obije kyali wange nyonyo yanumye nnyo kuba ebyo biwanvu ogambo tebangambye oli mumbejja wakitiibwa kyaguddewo bugwi bakutikidde butikizi wakizudde otya edda munnaye naye togwesa firimu sibitiibwa firimu ye ndi Queen Mother gwe nedda ati kakati munnaye kamba nyumize nno akatunya mutira kyabambejja omanye kati busoga yakamala kuleta maama bangambye munaba wala busoga bali no bampise nokola ki nga ati ba Queen katino bayo ate omuvuga speed ba Queen babadde bategeeza ba Queen bobwa ba Kingdoms era ba Queen ebinalabyeko nalabye Queen Uganda omanye kyanne mogenda that day
anda ni mupepe esembayo kali tewagiraba najira ogamenda Queen Mother ndo gwe mulaba wano andi kakati wawonye nno naawe okuwabirwa male mabirizo oba kwetwalayo kubanga yawabidde abo nabasimayo yakina Queen yakina ani anti buli abaaliwo baba bateekako emikono abajulira obufumbo anti nali sinabwengerera kusayininga era Queen Mother wa Buganda yali akimaze yeah so tewagenda lwa bibuuzo nenga lyoyitiddwa yeah kakati angambe abalaba basoga balinyirevu kati babbeeyi batya sebo ine bantu yakyusiza ekintu yawanise level yawanise olukoba lw'abawala kati mbona tumwala omusogo muyimiriramu naye ekituufu kyeki ine bantu kitegeeza ki kitiibwa ekiweebwa mukyala wa Kyabazinga y'Obusoga nga n'abagereka waffe ate kiriki waliwo ise bantu ye kabaka w'Obusoga ne waliwo eddala ekirabyo kye bagamba simanyi ebigambo byabagera bibiri nga binconfusing nenga kati n'abagereka wabwe oba oliddemu n'amannya oli kabaka waabwe ye Gabula Nadiope Wilberforce Kadumbula owokuna Kyabazinga Kyabazinga ye tayito Kyabazinga nga olaba naffe kabaka wano kalo Kyabazinga atayina ne ise bantu naye kitiibwa ise bantu nga ola tulina kabaka magulu nnyondo nga bwalina wafa amannya 72 kati n'oli ewaabwe bamwita ise bantu kikola bitya kagumba kakoze katya mwenemu tulaba badde bayitambuza n'akantu mwenemu embaga ya mwenemu nanyinimu kati nakyo kitiibwa kati kabaka abeera ise bantu omukyala amufumbirwa abeera ine bantu neyanjula mbitsibwa ebijjudde ebijjuvu ati kanayogeddeko eri omumbejja tubuulire firimu edda era nno bigenda baconfusinga nnyo ate ndi Queen Mother ate nga ndi mumbejja kakati nali muto olaba amatovu wafukiddewo omulangira nali muto bwali amanya ge bampa ati amanya ago mwezi nakula n'erinnya ery'effumbe erinnya ly'emmamba Nalumansi nga ndi wafumbe kati n'erinnya besides that Nalumansi name n'erinnya ly'emmamba Namubiru sipena ko Namubiru yakyoyagala okubuulira abantu ennyo amannya gange I mean Nansubuga Maitharam Nansubuga kakati kone emboozi erinnya eryo saaliyitanga nnyo Nansubuga lino lisagala era kwogera eryobumbejja eryobumbejja kakati wakula manyi oli wa mamba oli wa fumbe wa mamba nakula kimanyi nti ndi wa fumbe naye nga nkosa manya ga mamba ofcourse ago baganzibulamu omugoze jangu bakulabe bakumwana wange ama Queen oyo agenda ye Queen bayi hajati kale bamulabye ng'ayita ojamujjamu mwana wange saba okozizedde eggwala hajati egula bano supplier mulamba era bannanga abenda liquid soap abagala liquid soap abagala cakes manyi akedde okwetega omwana nge mupalapalanya nnyo nga nnyina mukozi kyeka mu kifu ky'okosezza omuntu mpalapalanya abamubbi abamuyaye mujagujagu mukalabakalaba mugezi nnyo alina obwongo olwamala P7 nanga mami I want to go and learn bakery ne okola liquid soap okola kati mukugu okola jake mukugu nnyo tujjamu kati febakojjabe tujjamu wagamu abantu banne mulete Queen ana liquid soap omulungi ennyo amukola akoze no Queen agenda fuka factory Queen akola liquid soap abo kumulimu abo bonna bakimanya abawa suppliers Shutters Bridal ya supplying ozalibwa nga igwe Namubiru otyo sibeeranga ko Namubiru ongambi linnya lyembuza Nansubuga naye nga munnaye wali linnya eddala kati erinnya tugenda okutuuka kirowoozaako nga seryogerako kati tuba tulimu ewaka eyo nga tugamba ngambuza lwaki ono bamwita Suuna Suuna gye bali amanya balangira ngambagamba Suuna lwaki ono brother bamwita Suuna nagamba mumba amafumbo aliyo amanya gaki agafaanagana agabalangira ne bagogera ne bagamba neryo erinnya lyo desagala era kwogera sajja kubagamba sagala nnyo bagamanye bagamaleyo kandireke nenze ndimanyi ne bagamba gwe badde tulaba characters zo tukola ebintu era byampola kati gwe badde nga oyita Queen Mother na bitu biba wakatonda muna obimaliriza nga nkomawo sigwa bimbuziza nyumya sigwa bimbuziza
Yumyaha. Akati munange. Ngeri nyatandiko dyagala. Sasa okadyagala. Era okukola kati nga bangamba omumbejja Queen Mother. Kati ngamba kati mpusate omumbejja ate Queen Mother. Ogabigena ko katogo Queen Mother omumbejja. Queen Mother omumbejja. Kati Queen yona ayise wano. Mother egwa muzaala. Kati omumbejja gwoza wezo bakugabye mu kikoba ekirala. Kati otayagala tugamba. Ekisoboka. So kati oli mumbejja azaala atera naabira abambejja. Ba Queen. So tobola manjagala benzi ndi muntu njagala birungi. Nani awandika filimu yo? Nze mwennyini. Eri gwaddi bunaku totuwummuza. Ejja kugwa abalomatic nno. Ekika. Owadde otya? Omwana ono. Uwi. Ambadde ndaba bulabi ntumbe gye watuwanira. Tuli mu show tetunnatandika. Nojjukira watukuba kavulu mu kuziika jati. Nakolaki? Tewewaana entumbe ekyo kanga ye entumbe kyekyo. Era tebadde agiraba naye nga ye entumbe kyekyo. Watuwanira entumbe walise. Olwema Namakula yagamba Namakula mukulu yamugamba olwanisanga nnyo ekintu kyokwesa ekintu ky'olina. Yabona bandi yamubuuza nti alina dimpo. Ne namugamba kati kozesa ekyo ky'olina. Nange nkozesa ebiseera. Kati kyova biruwaawa. Enkalatudde naye byalinga bulago bwekwata bwonna bwe buti. Ensi enkalatudde n'entuusa wano. Olwo ne yaŋŋamba naye bannange entumbwe n'omwana wange muveeko yatogana omuteeka mu vidiyo zo. Ate ng'oyongeddeko akatambaala. Queen yeveiri nga zalaba bange bahaji na bahajati. Bagamba bakole ki? Do what I say, don't do what I say. Tomwogerako kiyantuusaako. Olwo omutwala obutunga tomusobola. Queen ejjukira Murama kyatukola. Yakubuuza where is the car? I want the car. I'm telling you. Amusonyiwa. Aya wamatuka mukagundi ka Queens kali katwale mu ka restaurant. Nayo kayingira ekibuga. Kana bawalinzize wanze. Nali ngambye Queen tusoka tulinde ekibuga kikalira abantu bagende. Wanji tata. Tandika okunoonya buto. Anyway, habo okizulira nti kati oli Queen, I mean oli gundi. Era yongera okukwata obulungi ngagira asati batobogeza nnyo bambejja. Kale mukwano. Kale. Yangwa tuve wano. Awo kye tukivuddeko mu mbejja. Amanya amalungi yenze Maisha mu Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa. Kati era togambi. Nkyagogera manyi. Nagamba mbuza erinnya limu. We nateka olira banene empeta. Bali empeta yange ebeera wano. Omuntu ateeka wanene empeta. Liba Disembayo. Yajja okuteekako. Naye kati ndi gonna ngagambala bulungi nandi nandege otamanyi. Teekako. Easy and simple lady Maisha mu Queen Mother. Nedda kale era omumbejja alinda kusookaawo. Easy and simple lady omumbejja Maisha mu Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama, Lujegele, senga w'abangi, Mrs. Gitotandika kubeera muyimbi, abayimbi babeera n'obufukunya bw'amannya. Abayimbi tebana mannya mangi. Kati gonna goyogere tekuliko linnya lyo liri ku passport. Tekuli linnya lyo liri ku ndagamuntu. Bafuuka muyayaye. Okakasa. Oyogedde amanya nga 10. Niye amanya gali ku passport nga manyi. Kubanga ne liyogedde mu byagazaaki. Wotubera mu life ene ya social media, life ene ya public. Ebera public nebera nga biri public. Ebera personal biri personal. Chovolanze olaganyuze abana bangu balaba mu bine ebintu. Tebabiri mu. Abami wangu ali ango bimulabamu. Omwami wo. Yande wendi mufuna. Pause. Katatolede mbiri. Kati gene manya gemolino okumanya. Katolede mbiri mu oli mayo omulalo we wakata abamu. Olede mbiri mu olinzi jamotya. Ate batugamba atwewase. Mai, twaleka topic etaggwa ku luli. Tujemalirize. Twali twogera. Enede mumbejja olitekako nnyo. Mumbejja mai. Wanji. Iwo. Abawereza luli commenting abalabaga mane mai ali happy, ali freestyle. Kasaya yajjako omuki. Kasaya yayawukana n'omuntu oli yali amuwa stress. Ali happy nnyo. Ali kini nga bannaye. Bano gobogera ka bamumanyi bakulaba nonga. Abali bufu bakalabuse. Kati wate gubuyagala ogendamu. Buyagala ogendamu. Obufumbo. Anyway, omumbejja. Wanji.
kuyo ne kamuli era kanoge bulungi kanoge bulungi omumbejjamu wangi kanteke wano akacha gwe twaleka topic erina kunyumiza omukyala we Nansana mukwano gwange ayina nazaala we oyogera ekyalo ekyo nane wetugamba mboza yizo gana kale omukyala we actually muna nje tunashitawa tabyaka nga 10 amabega ali kabumbi mukyala we kabumbi matovu yaina yabakyala eyo lwachi era oyo kale kakati omukyala ngamba nti munyazaala we bwave waabwe mu byalo najja amufuukira kagomba wegoge waka bwafumba amatooke nazaala ngamba saagala amatooke nja kulemu kalabye kalabye ngo inajiwale omujjawa sente lero tedemu kagolodi nze ndi mutu wa gold nnyo sawa yange ogikumye bulungi esawa yonje kumye bale kati namange ene kigambo ekyo wakingamba ndowooza oyagala kukola mu luyimba namange yagigulira esawa eno kati omukyala ngamba nti nazaala bwajja bwamufumbira emmere nga wemala okujja ngamba nze sijagala njagala kati muwogo bwagenda anonye muwogo ng'omukazi aga kati njagala mayoni takoma kugagala bwagazi ye mwenyini nga ayagala ogefumbira imagine nazaala yakyadde ewuwo nga yetwala mu fumbiro natandika kuwaata lumonde we natandika kuwaata mayoni omutabani we bwakoma nga badda mu kuvuluga olulimi lwabwe nga badda mu kutaputa ekinyarwa language yaabwe nga beefuula nti gwe beboogera tobikola ki tobiwulira n'akamu omukazi agamba embeera ento ensobedde nazaala tamwagalirako ddala ate yo nga story efaanagana ne wali era ne wali ne katatebu bano bangi ono ye ali omu ne bano boys ka group k'abawala bafumbira abatabani b'omukyalo omu naye n'omukyalo naye abawala bagamba omukyala atulemeseze ki amaka g'abatabani be bwakyala ng'atandika okugamba akakatebe tekabeeraawo lwaki ate bebafumbirwa baawa abaana kuzino nga baavaako oli bwe nkusoose okunyumiza omuwala muganda omulenzi Munyankole ne family taata we baba Banyankole bano abookubiri abalenzi baganda n'ennyaabwe abazaala muganda n'abawala baganda abafumbira abatabani b'omukyalo oyo but abawala bangamba nti bw'oyogerako gwe nga nazaala yennyini yapangira mutabani nze olira bw'obeera nga yemulugunya gwe omukazi kumbeera nazaala gyakuyisaamu nga amufunira omulala olukati gwe ngaofuuka namba mukyala mukulu ng'omutabani awasa omukazi omulala with the support of nazaala basiraamu bonna nazaala musiraamu abalenzi basiraamu n'abakazi bano bebawasa basiraamu naye tebakyatubutinga ku ddiini bakikola nazaala akikola bukozi ye nga yolwokuba ntakola ki tayagala bakazi babatabani naye kijja kyokubanga bonna abalenzi bali bameka balenzi abasinga okubeeramu embeera eyo bali 3 era notayagala owoono notayagala owoono abikola era nanze nasooka kulowooza oba bino abakazi batayagala oba kyendowooza kimadde ngenda okugamba luli nti maybe abaana bano manyi abaana bakola nnyo ddala abaana abalenzi bakola nnyo ne bamaama bamaama abo baagala nnyo abaana baabwe abalenzi ate baba abalenzi babaga nnyo bamaama baabwe so kati baba balabirira nnyo that's what I think nti maybe maama ono olaba nga abaana bano bamuvaako keya bagiwadde bakyala baabwe kati yeerabira nti bakuze kati wajje waka wano aba alaba nga omwana we ayina okumulabirira takiza nti yakula oba mami's boy bagala bere nga babasigala nga babalabirira bebabafaako mwana nga alidde atya mwana nga akoze atya nerabira nti omwana yakula ate ekwako ne support y'omwami nga naye maama agambye bamami agambye oba obufumbo wali yabami nga bamama banga bazibu naye nga ate omwami asobola imeo nagamba akulwa mukyala wange mami kino nedda of course nga Uganda mu bulungi nga mama we naye nga tasobola kireka naye obeera nga n'omwami ng'agenda kukyama mune ati maama agambye mune mama ffe yali single mother yatukuza ffe kasi saagala nyiza maama nobeera mu bulamu obwo ng'onyigirizibwa omwami we omwagala ate mwami naye taagala kunyiza maama we kati zino family kyeziri mu kuyitamu bonna tebaagala kunyiza nazaala kati ate nazaala bw'okolagana bukolaganye n'omukazi gwe bawasizza omutama tasobola balabirira mwenna
balabirira tuvala bayabamu katugambe ono ajja n'ewaka nabeerawo n'amateeka kino kyagala wa nazifu yanutereza amaka goono waki ekirina okubeerawa kati abo be bazibu naye lyali asobola okuteekako olukongo lwalita olukongoolo buli kyokoze kyekibeera ekikyamu kyokoze kyekibi ng'aliwe kati oyo ate nje mwangu wakwesonyowa wabanga zobalabako najja manya naku 2-3 ajja genda najja nabeerawo wiiki 2 n'amalawo omwezi manya ndwadde nzibanza njabeera wa mutabani wange kati yooli oweeri gyotayagala ennansana abakazi abamu bafunira alwala yani nekisinga n'okwewuunyisako oli omukyala yangamba omukazi oli omukadde abaana abo abasinga bonna bali muki mu Kampala muno naye bw'abeera avudde ewuwa Kaseeseyo najja kuno ate ajja mu maka g'oyo yekka eneewalala abamu bawalabe bababa bwe bamugaanayo wakaŋŋambaako bababa bwe bagamba nyazaala wabaze okukyala akyalo naku lumu akole ki agende si kujja wano okutandika kuweera wano ki mateeka tomanya abakigana abantu abaveeyo bali open kiringa bwe kiri tebakwekerera emugambiddewo nyazaala ajja kukyala naku lumu actually nina bayita nana walalayo ate ndo byo sibwe bito sibya bwa nazaala but naye omusajja yakanya ne mukazi we abagenyi abaffe bonna bamalina ku 2 oba bango oba babo tezisukkawo biteekako tosobola kuba kati omuntu ayinza okujja oluusi ng'avudde wala kusulawo kiro kimu enkya kuteekateeka kweyongerawo gy'abadde alaga ate ayinza okuba nga badde zikula tekiwedde ozze omanyi bagenda bakugamba nti omuntu wadde okumitinga tujja kusobola kumala olwaleero lindako kati abo tebabanyina lugezigezi kuba abaana yakizibu kyekyamuleese naye waliwo baneeno nga ye ajja ekisooka gwe takwagala jyazo kyala teyakwagalirawo nga bakuwasa n'alyoka atuuka awo n'atandika okutunula embeera etategeerekeka buli kyokola laba nga tekijja toyogera olulimi lwabwe amanyi bazaala wannyo abatwogera olulimi lwabwe balabira nti mutabani waba yawasa kikolimo oba yawasa ki ebintu biri mu bantu babiri ononsonyiwa okwogera ku busiraamu naye omuli nga tafumbiddwa omusiraamu nga bali basiraamu deni n'omuntu nga tafumbiddwa gwangali ebintu ebyo gana amadiini amala tegakiriiko omukatuki newawasa omulokole omukatuki newawasa omuki nawasa omulokole newawasa omuadiventi tebatannyo okukiba naye omusiraamu aleeta omwana nga si aleeta omwana omuwala omusiraamu aleeta omusajja nga ye Peter omuwala nga Ishamimu n'omukolo kiva ku family zitekawo nnyo embeera eyo eriyo families eziba kati ngawana abali stonchi ennyo tugeze nga nabakatuki kyawe ate obusanga katuki nga bamanya baleeta omunnyonnyola n'omuadiventi balibo balina kawuti nnyo eddiini bo bagitegera bulala kati eriyo families nga yes nga muli basiraamu olwafuna mwami nga si musiraamu naye nga nabo nga families zonna tezikiina mbuzibu tonafumbiddwa omwana si musiraamu ate obwana alese mukazi si musiraamu eriyo ekyo kiba ku family kati kiri eri abawala bakole batya omuwala atuuka n'okuŋŋamba nti mu butuufu singa twali Katonda yatubuulira ennaku zaffe ez'okufiirako naye mba nga mmanyi olunaku nazaala wange lwalifa nandigumye ne ŋŋamba kangumenguminkirize bw'anaafa nyumirwa obufumbo bwange nga ye statement eva mu muntu aba yamukoowera ddala naye omuntu omubuulira oba tebamwatulirangako bagamba batabani baabwe babbaabwe batabani b'omukazi naye maama abala bagamba nti asobola okigamba omusajja mu kaseera ako omusajja n'aba nga akirabye wayitawo akaseera katono nnyo omusajja n'awuguka n'aswikinga n'adda ku nnyina ng'omukazi n'osigala awo waleese ensonga ng'etegeerekeka nazaala buli wakyala wano ateekawo nnyo olugezigezi sige makaage wano abazze ffe tumulabirire ate ye ayagala okutulabirira okigambye ebbaawo semaka w'amaka yandibadde agala katukikolewo tinoti amala akyokera gamba nyazaala emutuufu nze sirya lumonde mbyamugamba nze sirya lumonde yamugamba nze tonfumiranga lumonde nga nze wano ng'okyusa emmere ng'agikyusa naye anti oyinza okugamba nze tonfumbiranga lumonde nga nze ate akwali bakaddemu kali tiyagenda n'abyegulira oyo mulala oyo oli abyegulira wennansana ono yagamba tonfumira lumonde weeno walala bwana b'e Kasese
Awena we Kasese yewe Nansana omukadde yabere Kasese amaka ga mutano ge gali Nansana bwaba avudde Kasese ajja amunango wabanga gye yalesenga nange sirina nina kuweteeka tonfumbira naye gwe eba yeeyo kati ze bannakola kyabalwa abalanga babagiridde ate nga gye balese nga naddala mu sitoola bayeeriwo ne mutabani wakiresa akimanyi tolya lumonde tomwagala naye naye badde talina yategedde mama yakyadde talya lumonde ate naye ze gwe yaleseewo naye gwe omukalakatira mu ntamu n'oteeka ku sowaani nnyo ate kwolwo nyanguwa okujjula mama saagala njala ekulume musanvu obadde ogamba nti gwe mukama yakuyamba ki bali otegeeza wasanga nazaalawo takyaliwo yaliwo lwakuba twagenda okubeera ffenna abo n'afa nikuba yafa nkyasoma naye nga matandika obeera nafa ate yafa okyasoma azini namulla yaliwo nga mumanyi yakuba nti nali nkyasoma naye nga yaliwo then yafa later kati ne balamu bange zina bino baga simanyi balamu b'abantu simanyi babakola bwe bati n'abantu balabanga simanyi nafuna kozi wafumbirwa abudongo okyali 14 years gochali mutu na is 14 15 kati watu wasuka wao otwala bandi 12 netwe fumbirwani mwana ono queen ningama mai azala to mwana w'emyaka 2 na ile katoko zote mwanange queen namzana nyingide campus first year queen lwachi aweze kati kuchoka choya kungagoliwa queen ni miaka queen ni miaka 2 Leka tubala munyaka gya mwana. Omwaka 2 mwana bachali mu secondary. Muleke tumaina class. Gananda kumala O level. Simaina class jali mtu ojogera class bana gajja mu balo mwana atandika future yes. Ayo toke maso na galo. Eyo ndagwo byogera tumwana ngasimanya ali 20 ndagamba mwana wera 20 years ngandi mu class eno. Baba bagamba kwa ngamba destiny ya 4 bano mala destiny ya 6. So banazala bandi badde koze ekintu kyali kibadde we banga lona wali una abaganda walugwero bakisho banjogera okusanga nzala wange nsanga malalo okusanga nzala wange nsanga malalo yokusanga malalo nsanga nyazaala wange nsanga nyazaalawo naye abazadde ku side ey'omusajja n'abazadde ku side ey'omukyala abazadde kyabasinga okubeera ab'ettabu munna ate mwana tubatenga kubeera balenzi zibasanga family y'omukazi ngambi ku musajja batya kuba ab'omusajja ba musajja zibasanga nti nno mama wina ddala toba family ya kola mama w'omwana oba teyagala mu kwaje balinga mama omwami gwena teyamuseema naye ate akyadoptinga amala n'akireka n'akita tashakola lukongo oba nti ki kati oba kuyiteite oba ajja wakola ebyekisirusiru oba kale omwami akweta mu agambe nti kale twawukane okitegeera babaayo bamaama nga omuntu ng'omwami gwena tamwagala omuso kati nga kugambye akeddiini olumungu omuntu gwafuna si wa ddiini y'emu nateekako kabeerabeera naye nga tebakibeera nnyo tebakirwako naye ab'omwami naddala nnyina n'abalamu ne beegattako ne bamulamwa tuli wa mwannyinaffe fe tujja kule kino mukama wali wabimponya tojja tugana kukyalira muganda waffe najja nakubaawo enkambi wiiki 2 nanoba mu bufumbo gyanobe najja nabeeraawo wiiki 3 n'abaana ba anko balolokojja waabwe abaana babanyinaze ababanyinaffe ate baliwa anko waabwe leka abaana bakole bwe bati bajje wasenga abantu kituufu bazze wasenga waabwe baana babanyoko senga muganda w'omuwala abaana ba muganda ojjukira bayita your husband anko kojja abaana ba muganda omuwala baba bayita baawo anko taba kojja taba wakikakyo jasabeera naye taata waabwe kojja abawa mwannyoko abamwana amwannyoko akuyita kojja anche ngali kati baganda babawala balamu bo agazenze balamu bange ge balamu bo okay nkutegedde baba bazze wa kojja abwe bafe tuzze wa kojja actually mu Luganda otuufu gwe bakuyita mukyala mukyala yana mukyala arena malamu bange banange bambi baramusako ndako esegera tosema kibiche mbogerako categorically abantu abasinga okusombwa obufumbo bw'abantu
ye nyazaala ku side y'omulenzi n'abala bamulamu n'abaana ate munne bamulamu abawala naye abalenzi babivaako anti abalenzi bamalina okukwana ate naawe omukazi bamalina okukukwana gwe mukamwanyinaabwe noba tebabakwanye ne babeera nga tebabakwanye si babakwana naye noba nga takwanya abaana abalenzi ate tebatera kibeera naye kirala abakazi bano kati gwe nga gwe mayi bangwirwa nnyo okolagana ne baganda babba abasajja ne waba alina kyayagala okugamba bba ayinza okubira muganda we ayogereko naye kyova olaba nti abasajja baganda tebatera nnyo okuteekawo olukongolo baganda babbaawo abasajja babeera kulozi nnyo okugwe naye ate abakazi bamulamu ate basinga okuba n'ebizibu be banoba mu bufumbo ewaabwe ate bannano banajjawo be bagenda ku kyeyo n'aleka omwana kamuweereze wa mulamu agire nga mbeererakayo kati tuge nazaala ku side y'omusajja bamulamu then n'abaana baba bamulamu be bantu basatu bonna boyogedde bava ku side ya musajja ate ku side y'omukazi baliwo abatinga okusumbuwa teri side y'omukazi basenga senga nga naye ayagadde okukyala ewaka awo nga naye ateekawo embeera senga nga teyakusiima side y'omukazi kizibu basenga abo n'okolima bakolima ebyo anti basenga bamalina okukolima bwe bati oyinza okukwata akantu tojja bufumbamu tajja kubeerayo oyinza okukwata akantu okatwalira taatawo oba maamawo n'amanyako nti waleesa naye nekimunyiiza ffe tebatufaako naye nno nga naye alina abaana abeebe beyazaala bo batera obikola ate basenga bo baba bakola ebyo ebiseera ebisinga tebaleetawo nnyo olwo olutalo obweruto bweruto babiseera ebisinga basobola okukola tebaba natwala lwa bigambo baloga bulozi nakukolima so gwe wenna agwa mu kategori zetwogeddeko wezuule weba olina obufumbo bwa munno bwoganye okutambula bwolemesa ogera baso bamulamu ate nga wana tubambye abaana bamulamu abawala baba baagala nnyo baganda babagundi baabwe baba baagala nabo ate bo bakyuka batya baba baagala nnyo banyinaabwe naye ate ne balimu okwagala bakyala babanyinaabwe kyogeza kutegeeza omukyala aba ayagala nnyo balamu be kugamba aba abasembeza kugamba lukongolo luveewo naye bo alina okuza okwesanga nga si bantu babufumbo bwalema naye nga nina n'amaka ewe gyali naye nga natural alina embeera gyatekeena ewamu yakuteekerawo kati okujjako okubasirisa obanga baawo yabasinga essente obanga ali medium obanga ate era bw'aba abasinga essente nawe lubeera lutalo baba tebava wuwo baba boogera batyatyamu bakutandika walemesa muganda waffe otulabirira walemesa muganda waffe otuwa ssente era tebamugira nnyo nti musojja nnyo gamba tunagira nno naye tayagala mugambirako mukazi we baba ajja tuma kino tunamufuna oyo omukazi wa naatukkiriza biki so abantu bedistancing ku bufumbo bwa bannaabwe kubanga ogwamu eyo kategori si kirungi kuyigiriza muntu ng'ali mu bufumbo bwe kumumalako mirembe kuba buli muntu aba yava ewaabwe ng'anoonya ssanyu na mirembe so oluusi omuntu omutulugunya n'obuvaamu nga tojja bubeeramu mositoka tenga bamulamu togenda fumbira mugandawo ogenda mutakaliza amakaago amala otambula ogende ewuwo kuba ndowo n'obeerawo nga gwobeeraawo era tolifuuka mukyalawe tojja kufuuka mukyala we kyogezaako kubanga otegeeza njagala tufundikire ne kino lwaki abakazi abalabika obulungi oba abawala abalabika obulungi abawala abali mu kirase we batyo nga balinako engeri yakavalyu tebali mu bufumbo kwega bonna abaliyo babi oga abawala balabika obulungi nedda sigambye nti bonna abaliyo babi naye waliwo abawala bengezako kubanga nkutegeeza abawala abo balina embeera zebeeyisaamu babeera mu bitundu bino ntinda babeera mu bitundu bya Kisaasi babeera mu bitundu bya babeera Kira babeera Naalya babeera mu Naali omwo babeera mu Kyanja Ntebe si nnyo babeera Kyanja kakati bagula nnyo ebintu mu supermarket
bakozesa nnyo tebakozesa ntambula zino za bulijjo. Boda tebakozesa boda baagala nnyo okukozesa Uber. Bw'aba akozesa emmere online baagala nnyo emmere ya online. Basula mu za apartments benjogerako abo apartment class benjogerako kubanga kizibu omufumbo okubeera mu apartment n'agibeeramu omwaka n'akwata n'omulala nga alinamu common sense. Ebiseera bisinga neoba mwetandisa oba muwamatuse ku university ne mwefuna omwana n'omulenzi nga mulinamu kasente akasobola okupangisa apartment era mugibeeramu kaseera katono ng'ate muteekateeka either okugula oba kuzimba oba kola ki naye abo aba apartment class apartment zemunyigira ba apartment class obamanyi abantu abo abali true abantu abo eva ngo gami tubera bawala balungi yeah of course alabanga mulungi baha kujanga kasera alaba mulungi kati gombo omuntu amunyizaho kati nnyo bwe kati nanda bagamba ndisenga amwe nadi njogera manyagambe ndisenga wabanji ozo kula obulungi bo amaha gondo bukyaliko nokwata emyaka 5 bukyaliko nga basajja tobeeguya nga tobeeguya kati time etuuka nga weetaaga omwami jukira wena kirasiyo buli oyongera okugattako ekula n'emyaka gyongerako yes kati otuuka ekiseera ng'abantu ajja batandise n'okukutya buli akulaba abaana banga mukaagundi abaana banga oyo mutuukirira ntya mukaagundi naye omusajja nga butenda mukyala sorry nga talina mwami naye ng'omuntu omutuukirira atya bano abantu eby'emyaka gye nga beemanyidde boyfriend girlfriend bikyayagala nayagala alaba nga akutya toli kirasi ye kyokka ate nga singa akuvaamu n'akikugamba ekigambo oyinza n'okukkiriza bagamba simanyi abayimbi abazanyi bakatemba simanyi abakola batya those people babate nga balina empisa era nga n'obufumbo bwagala naye abantu babatiira bwereere omuntu abawe naate n'agamba edda nakulaga muntu ate kubanga alina omuntu naye nga muri yo sense teri kati waliwo ate abo kuba nabo babika bibiri abo apartment class kati waliwo oli nga alina n'aka business ke alinamu n'akamotoka alina ka saluni ewandegeya alina ka saluni kwa kashiya abo bwe bati nabo balina class ate era ndala avuga kamotoka ke nagenda ku saluni alina ka boutique alina oyinetagambikako nga netaba mwangu kandi nebera ne bano ba apartment class naye nga ate ye source of income ye basajja ngo yagenda kubanga buli amukwana akola ki amugendamu apartment basasula abantu nga mukaaga gesasula abantu nga mukaaga nanga wali yatekamu furniture mulimu yatekamu kiki mulimu yatekamu kafiriji mulimu yatekamu waliwo amafuta g'emmotoka waliwo owa saluni wabeerayo owenjala wabeerayo waliwo akantu ke nalabye naye bikola gye emyaka gyabwe waliwo akantu ke nalabye simanyika njagala okakuba mutoki nga gwe senga abaana omumbejja taata waliwo omuntu agamba nti obulungi omuwala omulungi yagamba nti obuwala obulungi buva ku myaka 18 paka ku myaka 25 nti awo okola buli kimu kyoyagala weemanya akabina kakomeeri okola buli kimu oli muwala buli kimu okikola nti okuva ku myaka 25 okutuuka kogenda ku myaka 3 awo obulungi obulina okubaako value endala ne bwoba ofunye muntu olina okuba nga olina kyomugattako olina okuba nga olina business idea olina okuba nga olina ebyomuntu byasinza kunagamba ono omuntu mwetaaga abeere kumpi nange kakati bw'otuuka ku myaka 3 n'okwambuka otandika okujja mu kirasi y'ababi tebaba babi nawe kale tebaba babi mu ndabika batandika okujja mu kirasi y'abajja yajja kirasi y'abajja yajja kati omala ate n'otuuka ne mu kirasi ya ng'ofaanana abantu ba bulijjo akabina wakalina ngakomeyo kati nga tekyali akafaako kabina konga wakalina ngense kubye naye batekubye mayi omukazi kizibu okuba n'akabina ng'obadinako okuva ku myaka 18 n'otuuka ku myaka 37 ng'era bakyakuwaana akabina ne woba okyakalina
ekyo kiri nakyo kubanga egyo emyaka gyonna gyonna oba ogiyiseemu abakukuluusanyiza abakukulubudde abakuzaddemu abakukoze ekyo kyegedde naawe nnyini olina obwana okeera kuvuga kutwala bwana ku ssomero ebikwetagisa bingi naawe bado kyalina budde butambula ng'ozinyula akabina okayisaawo bwokakkiriza nekiwala ewange kineiba naye kizinyula akabina waliwo batera okubaawo abazimbi awo kiyinza ozinyula akabina emirundi nga 30 olunaku lumu kikusse nno kuba kati kikulabye abavuka bakivuma enkya n'eggulu kizinyula akabina wabeerawo abavuka abadde bazimbazimba awo babaliwo abanaki bakolera awo akola mu hoteri kalina omulimu gwakola mu tawuni naye kugamba alinamu amaalo kuba akabina sikyali nsonga mu Kampala abaana nga balina obubina n'ennaku zewambadde bubina bannaffe mwebale so omuntu yandibadde ku myaka emeka kwategeerera omukazi nti kati neetaaga okubeera serious obulungi tebukyalina kyebungattako ng'ofulumya university abiri kati kutubala 23 myaka 23 oba oyingira ngo either 18 oba 19 n'osoma 20 23 awo aka 23 n'ofulumya ebweru mu nsi y'okunoonya emirimu osooka otagala bwana wali obanga omufunye wano ng'ofuluma university tebala basenga obanga ovuddeyo naye the better nemusooka mutandikaawo okukola mukama ababawadde nemusooka mukolayo ku myaka gumu 2 3 nemugamba kati tukitegeeza kati okusiza ku Uganda nga bweri oba ensi yonna sina Uganda kana ensi yonna tekyali budde bwa kuwestinga ate buliyo bino abawala bebagana okufumbirwa ali ku myaka 25 naba akyali mweru bulungi ebbere likyali bwe litakabina kali nga tayagala fumbirwa ayagala kubeera bwati okuula abasajja ono n'oli no tebikyali akikozesa busiri bulijjo olina ennyinda empumule naye sigirabanga ontunuulira ntya ate akakalala kali ku nnyindo kaki beauty sport wakajirya beauty sport kanange nongiyita beauty sport nange nkalina oba kalina yana kano yabembala bewedde emirimu egize n'okugira embala beba ya bulaka atawo ya bulaka kana akaddugavu yombala kali akali wansi wa gwantu alwadde wakale embala bejokutte kali kakali deni kali kayinza oba kali naye era kekoze eno ate kana abeere eno nakalwanyisa kana akali wano kana akange kana akali wano kwa gulu wapi wano ke beauty sport ate kano yenga buli kusa inegwe ono muganda wange bwawukana ate kano kali kuli ate kano ko kazimbye ate kano nga buno buli mu level yemu kano ne kali nina baganda bange ate kano ono yenga mutono ye wafaani mutono alyo kwati nze mutono kano nga katini nnyo Asha si mutono ali kanalongo mukulu mafe lya balongo bangi katono nalongo muto ono yetu ndozo bibada balongo ono nalongo muto ono nalongo mukulu Aisha inabezi kabina kanene Aisha ali wano ndowooza wano uno omulinya ko bulinyi wakubigerese omulinya ali mabbali muganda wange naye Aisha si munene just kabina ke kanene Aisha ina kabina kanene nange nina uno oyo muganda wange yikuchimba baganda bo bebani mbula ku baganda buzana kufira kono gasina wentandikira funo nakunkulumba kutambuze kutwale ko baba sijja bogana ku mitimbagano babitibwa nnyo ekale abebitibwa mbalamusizzaako nina ne muganda wange neweerwa eyo naye wakunoonya si wakunoonya gwe kimbo wa abantu batulema okutwawula naye badde nkugamba nabayo gundi ye mama ndiba tugamba sembesa kwali eri amagulu go toninaana nnyo oyinza okunsubya omukolo naye kati era omuntu akyogera bogezi wano tuli bwezi mu kamera tujja komera bamanyi ki ekiddako bamanyi tuba twatandikiddewa tuba tunyuse tuba tunyuse naye ng'abaana ab'obuwala omuntu oba ne kati nze olaba kati nze nina abaana bange bameka yolina abaana bameka kimbo olunaku nabagamba ogera bana botwalako ne autu kimbowa oli omulala yanemukwata munne adda kuwona yaba kijogera amannya g'abaana bange gwe sebo nno nabatwala baba balina okufumbirwa n'abange ne bamingolinga ng'olowooza ba Luganda lowooza buli muntu ava eri kuzaala kwangu oza kuzaala kwangu otyo gwe abaana abaana balina okufumbirwa abawala yes si bawala bokka n'abalenzi wala emyaka gy'otuuka kubanga kyali omusajja kwana n'ogamba naye emyaka egyo lwaki tatalinayo mwana
ngayagala tandika naawe ali myaka 4 abamu babako ebizibu ate munaye abakazi abamu bagira anyway bemanyi besobola okukkirizaamu abasajja abasomye nnyo babeera principled nnyo sanga omusajja yangidde emyaka 4 yagamba nti nasoma degree nagenda ku masters nasoma n'abantu abakudde mu ddala bakoze law ne ba accountants abo ogendera enamba yaabwe y'okuzaala ntono n'abasawo n'abasawo n'abo abakudde mu family ezefuula serious ennyo baba ate era bali mu family ezi serious ennyo befuula ennyo ebitabaabo so omusajja omusanga wa myaka 4 nagamba sina mwati siwasangako kati njagala kuwasa nga kyagamba kyekyadda kitawasangako nga yali asoma bwe bali bagala kufuna first class all the time yo manti na first class so kati senga abaana bafumbirwe bafumbirwe ku 18 oba n'obwangu twongira tojja kukuwaiza bazadde bange nti banga ndi mwana muto nagenda bufumo nga ndi ku university naye wali wegabayo okuba omwami nali matovya kutandika oli musinia obafo nze maishara wabinyumiza nze mwana yefumbe nze mwana yefumbe kale wali musinia yandaba ndi mu P7 twalabagana ndi campus KU Kampala International University nzaro mwana wangu oyo mukulu omugezi akitegedde yakulaba oli mu P7 yes wasa oli mu senior oli mu university bakitegedde omugezi abakitegedde yavaako nga ndi ku campus enchi omugezi akitegedde bye now naye oli muri netira mugabo mutera sweet muri netira letu muzikire wana era tuunzike Kali bichi byonjogeza omusajja omukulu era byogeddeko omuntu omukulu okimanyiza ndi musomba kuyogeza ebintu kyokoli mukutawanya omumbejja bananga mwebale kutwagala mwebale kunjagala mwebale kutwagala ne Queen Mother tulina project gye bayita Save Us All era ekyatambula ddala bulungi nnyo tulina program ku Star TV buli lunaku olw'omukaaga saawa mpaka saa 2 Queen Mother yagibeeramu program eyegendereddamu okuyamba abantu abalina okusomozebwa okw'enjawulo abayingira mu bizibu eby'enjawulo nali ne bba wange twakola ebintu ffenna bba wange bwe yafa abafamile bangoba nazaala abaana 5 bba wange ngamba alinako omu kyokka bonna babe bba wange yankweka abaana taagala mbalabeko namukyala wange nazaala naye abaana abagabye ewalala ate abaana bange omukyala nkweseeko abaana zimanyi biki ebintu ntubwe bityo bansiba abaana bange bansiba nga baagala nfe bagaba n'ettaka manyi olumbe lwa kitaffe luganya okwabizibwa muka kitaffe ayagala kweddiza ebintu ng'ebyo byonna tukubira essimu tulina ttiimu y'abannamateeka ddala abakenkufu mu nsonga z'amateeka era bajja kuba tukwatagana bulungi ofune obwenkanya era oyambibwe era mu ttulu beero lyerimu bagala okutegeeza ku bantu baffe wano ku Kimbo updates mu program ya Save Us All twengeddwako abantu abalagenda kubanga batuyambayambako mu maaso awo tugenda kufunayo bursaries ez'amasomero mu primary ne tertiary bagenda kubanga bazituwa ne waliwo n'abajja mu December awo akabagala kumaliriza bulungi nnyo bagala kwatagana banga Queen Mother twagala tuyambe twagala tutambuze ku bantu abagala kugendako e Dubai okuwummulako okulambulako twagala tubeere nga tuyisiza mu ggwe abantu abo babeere nga bajja tubalambuzenga ku kasente akatono ddala byonna bijja kujja mu maaso ago tubanyonyola bulungi nnyo mu programu zaffe ku side eri story ya Nagaga yeegana mutabani wetuusewa Nagaga mutabani we twageze mu kooti ekooti yabayise era nga tugenda kubanga tujja kubasabuukulira bulungi biki byavudde mu kooti naye nga twabagamba butandika ekintu tulina okukola okola gye kiggwera so kati oyo ekooti yatandise mugende muginoonyeko ku Save Us All Save Us All tasomoyo tasomoyo ku YouTube oba ku Queen Mother Production UG ojabba obiraba byetuwogerako alina obuzibu bwonna obw'enjawulo okubira nze manager wa Mai esimu eri awo esembyayo 63 eri wakati awo emikolo mbadde nga ngibagamba December yena kati kumpi ajjudde naye nkubira nkuteeketeeke omwaka ogujja ayagala consultation nje era nja kunnyonnyola bukya bw'oyinza kikola emikolo ngikola okuviira ddala kukufunira omukazi nedda
awo nno nali anti bankubagire mu unveil your love nga basajja bansaba abaami babi bansaba abakyala naye niraba empadde netusobola okubawa nze zikufunira mukazi naye nkutegekera omukolo okuba kukuyambako gutambudde gutya aboogezi bakatumwa abatimbi decoration juice amataala ewaka simanyi biki kasuze katya twagala kutwala kasuze katya ebyo byonna osobola okunkubira simanyi kuza muzigo simanyi kusuula nkata bakyaguza naye simanyi ku anna ejja kunjogeza ebigambo omuzi bajjako embuzi emizigo baguzaayo kikolo ekyo okuza emizigo okimanyi nakoma kiraba dda abannaku zino anti tebakyakikola kubanga abawala bafumbirwa ennaku zino tebakyali mbuzi bafumbirwa tebakyali mbeerera kyakolebwanga edda nga omuwala abadde embeerera nzezeko yafumbirwa nga ndi mbeerera baguza omuzigo wazaayo omuzigo ewammwe banja looni naye bakulya looni n'ozaala omwana asooka n'ozaala owokubiri kulooni amagoba gazangamu gali mangi wanyumirwa agoba gali mangi mbagala nnyo mbagala ddala nze muzzukulu Solomati Nchimba mbeere bulungi mweraba amanya gange nze mugamba Jolo Hassan CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants bakuwonya pressure y'obupangisa n'ofuuka landlord tugula ettaka n'okutunda ettaka okupunta ettaka oba walina obuzibu oba oli alina ettaka lyalali surveying then tukola property management oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers tukofalinga real estate consultants free tukola supply za raw materials akasente akatono akamiliyoni emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi amasannyalaze weegali amazzi weegali ate nga n'enguudo nnungi so estates z'ebifo ebyenjawulo Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano Trading Center ovudde Namugongo nodde Sonde Misindye roundabout way ne office yaffe ey'okubiri eri Mukono Kayunga Road awo after Ruby's petrol station office yaffe endala ey'okusatu era okamu Kamaleni osobola tufuna ku namba zino 0703 666 7575 oba 0782594309 oba 0703 1788 ne namba yaffe endala 0773 79 64